Omuyimbi Sheebah Karungi abaddeko ku mukolo ogumu n'agezaako okuyimba oluyimba lwa Mowzey Radio omugenzi Neera esayidi eno. By the way, bye ngenda okubeera nga nkutuusako kw'ossa ate Rema Namakula anyumidde munnange ate olunaku ku lunaku lw'embaga esayidi eno. Nina Rose ye munnange ensonga z'okuweereza munnange ate abantu be ab'Essembabule munnange bimuwuuba esayidi eno, emirimu gimuwuuba okukamalako obumazi munnange. Bye ngenda okubeera nga nkutuusakoko mu maaso awo. Kakasa nti nno osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo pampita Geminati sinza ku Geminati Yogi. Mu byonna kansuke munnange ate nkutegeezeko nti no Sheebah Karungi abaddekoko ku mukolo ogumu naye nga oluyimba olubadde mu background wali oluyimba lwe babadde bakuba lubadde lwa mugenzi munnange ate Mowzey Radio Neera wali. Kakati nno Sheebah Karungi engeri gy'abadde agoyingamuko wali crazy nalwo nga ali mu kunyumirwa ne mukwano gwe gw'abadde naye nga boogezaako okulaba akatambi. Bannange yonna gye biggweeredde actually kasooke tulabe embeera nga bw'ebadde munnange ate mu katambi. Omukyala munnange ate Sheebah Karungi esayidi leero bwenti munnange ate bwe mucekinzeko esayidi eyo. Nja kubanga nkuwa update yonna enafaayo ku muyimbi wo munnange ate Sheebah Karungi. Nkwongeddeyo ku wali ncekinzeko ko ku Rema Namakula nkugambye naye abadde anyumidde munnange ate olunaku olw'embaga. Jjukira nti no abaddewoko ne performance ebadde eyakabi okukamalako obumazi. Esayidi eno ebadde embaga era nga ekifo munnange nga boogezaako okulaba. Atuukiriza munnange ate omulimu gwe ogw'okupafominga munnange ate ku mukolo guno n'asanyusa munnange ate abawagizi be Rema Namakula munnange ate mu katambi. Ncekinzeko ku Nina Rose. Nina Rose nno ennaku zino abadde abuzeebuzeemuko munnange ensonga munnange ate oba ey'okuweereza munnange ate wali jjukira nti nno ajjidde mu kibiina ekya NUP era nga ali mu kwegwanyiza ekifo ky'obwa MP wali Essembabule nno. Naye nno munnange bikyamuwuubira ddala nno era ng'alabiddwako by the way abadde nga ava ku nsonga ya vetting. Omanyi ennaku zino eri mu kuteeka abantu munnange ate ku bunkenke, emitima abantu gibali waggulu munnange ensonga munnange ate eya vetting. Naye Nina Rose alabiddwako awo nga boogezaako okulaba abadde ava ku vetting n'agezaako munnange ate okulaga wali nga boogezaako okulaba ne kaadi eyo gy'abadde ali mu kulaga awo.
abadde ashayininga abadde ashayiningako Kamala nga boogezaako munnange ate okulaba omukyala Nina Rose. Nja kuba nga nkuwa update yonna enaafaayo munnange ku Nina Rose esayidi. Bwe nti nno munnange ate bwe nkoze kakasa nti gwe kasita obeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna biturekere. Tujja kubeera nga tukuwa update yonna enaaba munnange ate efaayo. Bwe nti nno munnange ate bwe nkoze ngenda kubeera nga nkomawo mu maaso awo n'ebirala.